tuwe bakujjangamu ne bakubuuza ensawo yo tya bagimpadde naye waliwo muganda wange yagimpakingidde. Those words matter. But share this video. Tewakyaginze ku gundi ddala. Ebyo ebigambo mwenna ng'okyatambula kimanye ebyo ebigambo bimataninga kasita bakujja mu line. Era ekisooka, is this your bag? Oh yes, it is my bag. My brother packed it for me. Ekyo kasita okyogera omuzungu akikwata oba omuwalabu. Yawo walabye ku story y'omwana etambula ku TikTok, omwana Junior gwe bakwatidde Dubai. Nalabye omwana gwe bakwatidde Dubai. And ne kinkola bubi. Bamukute Dubai bagenze osanga mbya student nga mulimu enjaga. Kyankoze bubi lwa nsonga nti ne waliwo akantu ngenda kujja koyo muntu kano kembadde ngamba nti music we Uganda azze mabega kwa muleesemu amateeka. Tanzania Diamond Platinum beekuba na Harmonize beekuba batya era bonna kati bayina sente. Nigeria Wizkid ne Davido tebasobola kuyita kubo lyerimu. Kituufu. Bana beekuba music industry inakuba bwetu. Mu America ekyakola hip hop music okujja nevuganya ku rock music twalina East Coast ne West Coast lwakuba kiri kyafiramu abantu. Nze nebaza nnyo Chameleon, Bob Wine, Bebe Cool bayina vibe gye baleeta muganda wange ng'ebintu byakufaawo nakuona ne kireeta vibe. Kati ojja kulanga music industry ye Uganda eserebye okufaanana ey'ab'eba Rwanda. Kwa Rwanda bayimba bulungi ne lwakuba balinga aba brother ne sister. Teri muntu ayagala kujjamu ebyo bintu nga byebwe. Nomanyi nti litwalumba nga bwe tuti ng'ogamba nze ndi wa fire base olumba na biddi kwe gamba nga waliyo eyo vibe. Bob Wine ajjate ebwayise ne tutaggwayo. Bebe Cool awanika atya ne twakola ki? Abaana ne bagaggawala aye ne baleeta n'abayimbi. Kati tuzze ku kino eky'omwana. Ekisooka omwana oyo gwe bayitaani gwe bakutte bamuyita Junior. Bamukutte nga kigambibwa nti bamutisse enjaga mu binyeebwa ebyekipooli nga bitwala Dubai. N'abiyisa Entebbe. Kubanga mpulira eyabadde akyogera ku TikTok agamba Owentebbe of course maybe teyabikebedde bulungi or something. N'abitwala Dubai, n'atuuka Dubai bondozo oba bakebedde batya babadde ne sniff dogs ne balanga mulimu enjaga ne bamukwata. N'ababadde omwana oyo bayabadde atwalira enjaga ye yabadde tagitegedde. Bayabadde atwalira ebintu ebyo teekako eryandalisebo. Bayabadde atwalira ebintu ebyo bo bennyini babadde bakimanyi nti aleeta njaga ye yabadde takimanyi. Nze first time yange nze nali sigenda nko Dubai nga mpita obuyisi. Nali nvayo nga ndi ku Mpombo restaurant. Wa Hasani. Wa Hasani. Kakati nyiga sebo side zeri. Epesa lyo bonyiga. Nano omusajja. Kacheche mbadde n'okugamba. Kakati ne mbagamba nga ndaba abantu balina ebintu banonya babiwa. Ne baganira nze sina bintu babimpe. Kakati ne baleeta ebintu. Omusajja na wane Dubai ngoddayo ng'okomawo Uganda. Ng'okomawo. Kadde mbulungi ako. Nali ntudde bwe. Kubanga nali mu hoteli abaana ne basetegera nze Dubai ne bajja bangi. Kane bandeetaawo ku Mpombo. And ne tukola live show ne nine Mpombo the good guy bitya bali bamwogerako isima bubimbu simanya ebintu bya politics ko bitya nenkiikira nga bulungi nnyo. Kati awo tutudde olw'eggulu nzira. Ne mugamba wajja we yajja nagamba nange njaga sindika bino bintu oba bani abagenda Uganda kati omuntu wayogera ne ngamba omukulu na restaurant tino nze nzira ye Uganda nina ze nango ye bbiri sina bino naga osobola okwetika kwanze sina buzibu nekyasiza ku muntu yakola ki eyajja nangamba wana abaagala obatwali abangi ngenda bakufunira era n'abaleeta. Kati omwami omwe yajja yambuuza nyina kino ne kino ne kino ngenda kuwa sente mmeka kati ate nali simanyi nti birimu sente. Namugamba tompa sente nanga wisdom ngenda kuwa sente yes abatwali abamu tubawa sente abamu tetubawa naye njagala nkiwulira nze mpulira njagala kuwa sente. Namugamba akumpa sente mbadde njagala kugula ma kanzu ag'abaloko ge bambala bw'ogannonyeza abiri oba onkoledde era twaganoonya n'agangulira. Neggayi bamuyita Ali eyantwala eyo nangulira ebintu by'omwana wange skuta bitya nenzira n'ebintu byabwe. Now kati kino however
oluusi omuntu osobola obutakifaako Munnayuganda ng'akutikka ebintu tiasobola oteekamu enjaga. Munnayuganda asobola okusumulwa TV ne bateeka enjaga mu eno sides n'agikuwa nga totegedde. Kati muganda wange Junior bw'owulira story ye baamuwadde bintu kubanga bagamba abadde nga aleeta ebintu nga bireetera Bannayuganda nga without cost olusaba sente. Era ekitegeeza nti nno bano be baamutissa ebintu waliwo Kaye yamukubidde recording weeri ng'abanja ebintu ebyo ebinyeebwa bye ye ng'akimanyi birimu enjaga babanga yayina era ye nga tafa ku binyeebwa kubanga teriyo kipoli kisobola kwogeza ebyo. Yamugambye gundi inshallah ndeetera ebintu byange kubanga wootobireeti tujja kulaba ekiddako. Kitegeeza akimanyi ekirimu. Era njagala odi eyo gavumenti ya Uganda ate sikweba esinziira eyambe Munnayuganda nga bwe twayamba Irene Namubiru. Irene Namubiru abaamutikka ebintu teyakebera ate baabimusanga agenda. Tisitole ya Irene Namubiru we yajogera ne bagituwa ne tutandika okukyogera ennyo paka Abajapani obaatuula ne bagamba ebyaddala. Statement yono omusajja omukazi gyawadde paka ne kakati gyakyawa. Ekyokubiri Irene Namubiru ekyamutaasa kisobola okutaasa Junior yayina likodi yalaga essaawa zavudde Uganda naga bano bankubidde essaawa bweziti muziraba ene namba eyantisse bagenda opinonyeza nga bituufu. Kati wulira mbadde nyina kyenjagala okunnyonnyola nzije ku gavumenti ya Uganda because life ya Munnayuganda tesobola giruuzinga. Bannayuganda bangi bali e China babasse. Nekyenjagala okwogera one Munnayuganda bw'obanga ogenda e China omuntu n'akuwa ebintu sooka obikebere thoroughly kubanga China ebakwata n'enjaga bakuttirawo. E Russia totawaana bo basobola okusiba amayisa. Balina omukubi wa basketball mukyala ali Russia naye baamukwata nga bagambye mu nsobi mwabaddemu enjaga kuba kaalina kamu. North Korea totawaananga. Dubai bo bakusiba emyaka 25 something. Kati nzija ekyokubiri Munnayuganda kano kayige bwe bakuwa ebintu ne bituuka wali ku airport singa babikwata question gye basooka okubuuza gwe wapakinze ebintu bino. Bwe bakubuuzanga ekintu ekyo oba ne bakwata ensawo yo bwe bakubuuzanga gamba sinze nabipakinze ekyo bakiwandiika. Simanyi nyina kye mbayigiriza. Singa okwatanga ensawo baki n'otuuka ku airport n'olabanga bagijjeemu oba bwe bakubuuza bino bibyo gamba ebyange enze nabyo naye si byange ina gye mbitwala babimpadde kubitwalira muntu. Kati kye baba baddako okubuuza mu statement gwe wabipakinze gambanga sinze nabipakinze. Ako bajja kanoti nga eyo eba defense yo y'amaanyi. Bakadama mukawulirize nnyo naddala mwe abaagala ssente ez'amaanyi kubanga bwe bakwatanga ensawo y'erimu enjaga tebasooka kukubuulira. Baba bamanyi baba kye baagala kumanya ogenda wa okwata kateere bakateero baba kimanyi olina b'ogireetera abo. Kati basooka ne bakuteekawo nga 4 hours oba 5 ng'oli psychologically tortured lwaki ndi wano. Kati bakuteeka kumbe baba bakumonitaringa ku kamera zaabwe. Nze nali ngenda Philippines bane tuzunze bino bwe tugamba mbu tugendako eno tukoze senza wala nife twavuwadde kati tugenze Philippines eyo kati nalina bannange America bansanzeyo kati bwe natuuka nze nali simanyi. Philippines is a combination of buzinga bwanjawulo bwe bukola ensi Philippines. Kati nga gye tugenda ogenda bibino eby'abazungu mbu tuyige yali first time yange mbu ninye olusozi bitya kumbe eyo area yabayeekera naye nga beesibayo kuba balimayo n'enjaga. Kati nzija Philippines visa ogifuneko airport. Kati nzija kati obandaba nga ndi muddugavu n'engeri gye nali nyambadde nakola ensobi nandigenze nga nyambadde more over an American obanga muddugavu Alan ng'ogenda mu nsi ezo bw'otoyambala nga nze decently yambala ngeri ya Kimerika nnyo kubanga buli bakulaba ne bakuteebereza nti oli mu Africa bajja kujja mu line. Why? Bamanyi tuli baavu ogenda eyo lwakubba ogenda kubula. Kyova olaba oba ogenda mu ezo ensi kale tosobola kusiba tayi nga na wisdom naye teekamu esaati nga yagundi oteekeko kana akajaketi bajja kumanya either ova mu Europe Bungereza oba Canada. Oyambadde esaati otaddeko kana aka negati nga wooli baakugjeyo dda mulayini gwe kati
kubanga tebajja kuyita mu America ino kubanga oli munene ati bali ennyo bibbaga kati ate basobola okugaana singa bakulaba n'omuzungu onyumya naye oba ne maama wo n'abaddugavu nga babiri nga banene basobola kyeka ono mutabani w'abali naye ng'oli weka bwoti n'otukadde Nimaka by immigration officers baba wali ne bajja akusabe ku passport ye alabe yawe kategeera nti Uganda Africa sokodde wali ogenda wa kati otandike nzize kuchakalako oba tuwalizimu nga basobola kugamba nga president wa yakava n'osaba obuyambi otugambe nti ozize nga tourist ekyo tekiriyo bakugyemudde mu layini omanye ekisinga tugisa mu layini bapresident ba Africa bagenda mu nsi eno teri awaayo bagamba baneetuzise wano tulina abafa Ebola bangi abasirimu bangi n'abamalaria bangi tulina abafa enjala bangi kati omuzungu agenda n'alaba sirimu Ebola kolera kati mulimu n'abarefugi n'abafa enjala kati n'agamba kati gonoomala oyogera nti nze nga tuwalisi nga president wammwe yakava okuva wano n'agamba ensi nzize kusaba bambi Karamojja bafa ne balaba omanyi nti n'abazungu alaba Karamojja nga abantu bafa n'alowooza ne Kampala wonna bafa nagambako omuzungu lumu ne mugamba yaŋŋamba mbwe naye ensi yammwe lwaki abantu bafa nnyo enjala ne muganga wa kati n'azuuminga bw'ati n'andaga Karamojja ne mugamba eyo gy'ondaze situukangayo nanga sure kunze simanyi nayo nange ndabayo nga ku TV gyenva abantu bali healthy basula mu bangalo neteekamu ekifo ekyo ate kati olwa omanyi nti bino ebifo kira ne naalya engeri yali akujja mu layini gwe namukino nali namukino nga neerabidde muganda wange envaako natuuka Switzerland ekyasooka okunyamba nti gwali mulundi gwakusatu wali tebambuuza na bibuuzo kati ono why migration je bweyandaba Switzerland wojja bwoti ng'oyingira osobola okulowooza ekifaananyi ekisawe tekiri bize ng'oliwo wekka kati we nayitawo yena omusajja n'antunya bwati n'omukazi ndi mu kinu to make matters worse mu kinu ng'ate nziridde ku jaketi ngukutte bwe nti oguzitowa ne bategeera ono si wano singa nali mu kino kyokka ne ka t-shirt bantegedde ono mu European ne kakati engeri empewo gyebeera ennyo mu nnyonyi nalina ogujaketi guno gwonna okuteekako nga ninga ninja excuse me come nanzija mu layini akola nanga passport yo ne bateeka wali ensawo ne basooka bagiyisa mu kyuma ne bategeera nti temuli Njaga temuli ki kati baŋŋamba where are you going kati sasooka bagamba gyendaga kati nange naye njaga bapatizinga kati nemaga they're just speaking me ne bategeera onazze wano agenda kudduka siwakuva wano nga nze nanteddeko ku jaketi kuba nakite ninga ninja bwete empewo yankubanja mu nnyonyi ninga ninja gwonna guli kyokka nyambadde kino ne bategeera nti wakuva wano nebagamba jangu ne bantwala munda nentuula bwenti kati nendaba nga endabika yange ne benyambadde nze mbakanze ne baŋŋamba njije mu jaketi eyo ngiyiteeke mu kyuma ngaliko obusawosawo kakati nengiteeka ne banteeka ku kyuma bo benyini nga ne baŋŋamba nkole bwenti nekimpisa bwekiti nensira ogujaketi gwonna gutaddewo gokka kakati kati nga naye njaga batizinga mukiga n'agambye they're just speaking me bo ne bategeera simanyi gyenzira kandi ne bantuuzaawo nebagamba how are you yakubuuza nonakubuuza kati akola katudde how are you nekakabide what's your name kakati nze nali nga ngenda Switzerland nga nfuna visa za Norway kati eri eno mabega kati kanako kebeera eno bwe kati nga nina ne passport yange enkadde is this your first time here nengola probably not njagala bakeereya balabe nti bali anti baba bakutte muntu kanange nakola no namanyira dda tukutte ddofoono atulimbye ne baŋŋamba
Munawo olinga abagagga. Ningaba ati bambonyeza batadde mu kyuma ninga kibata kati nange njagala babonyamu nakola no akoko ko muzungu abamanyi olimba ndaga okay how many times kana like 2 free nacho kyabulimba otedde okumanga omanye emirundi nangamba passport yakutempya mu 2 3 ate abamu kimanyi bakwata oluzungu bwe rutyo ne bambuza ogena mara wano banga kino ga 3 to 2 to 1 2 to 3 weeks toli sure ne magamba ne mugamba nangamba okay where are you going exactly kati nagenda okulaba owokusatu n'okunaze nanga buzidde munova mu kusaka abaze basobola okukwata jeke bagenda ozuula gy'olaga nga bakutadde mu komera gwe bankwatako South Africa kati awayitawo otya kati abayo omanyi kyenakola kati mbagamba kati nsooka netereza bwe ne mbagamba ndi UN delegate nakyo kati ekyo nakyokera bano abaali bazze ne yakwata passport yange yakola bwati excuse me what did you say ne mbagamba I am a UN delegate. Ada wisdom. Ne batuula. Ko omusajja kati omukazi n'asirika omusajja naga nantunda bwati kinu ne bino ebigato bya nigi bibatuguza omunana bya kisiru. Ebyo yaliyo muzungu ategeera akyambala mu UN delegate. Omusajja n'agamba excuse me sir, so you were UN delegate. Tiya nembagamba nzize wano ku UN convention ya international organization chikiridde bwet ngenda okumala okwogera nembagamba I think nenga oli omwala I think when I told you I've been here like 2-3 times you can have my old passport nenja no lupapula lwa UN omanye kyaddaka we are very sorry sir sorry sigenda kuddamu nze era sisobola kweyambaza mbwe ebigatte batuguze ebyo byagumu mboyingire mbojanga Diamond Platinum oyambadde bistocks bwoti obitaddemu gundi obitaddemu Crocs muganda wange kati olaba kasuku ku bunene bwe n'abiyingiza ebungereza baba bamanyi mu Nigeria bamujja bulayini bamala kuba gyolaga tokikolanga Alani nkubuuza ntambudde mbuusa Katonda yatukulawo by'okuba mu Africa okufuna visa kirala n'okuwa entry kirala basobola okuwa visa bano bennyini w'oyingira ne bakugana okuyingira one tokambuwalanga nga abantu bakulimba osobola okusaagasaga nga kye nakola naye mbw abavume oyo migration officer alina obuyinza next flight okuzza ekyokubiri nti eno jini fa tubimanyi nti bya bbeeyi muganda wange kale yambala ebyebbeeyi jini zomanyi nti nawe omuzungu ajja gitegeera nti ng'akutaba bwoti gira mu ngatto olaba Bobby watambula ng'agenda ayambadde casual agenda ku kisaawe olaba koti kabakubyeko keeko engatto gyambadde yeeyo abazungu munnange bali mu kulwanyisa abantu butajja mu nsi zaabwe anoonya any mistake okukola ki okuzza kati munnaye wente nakola ki bwe nayingira South Africa nze nali waffe Port View bino byotambula mbu otambulako lwaggulu ennyumba ekutamye mbokira ndi Rootport mbwe ennyumba ekutamye mbwe ate wisdom ku street abamanyiyo nagenda kuni mzeitwawo street yanga wisdom nali manyi olimba kakati ku street okuva Port View Port 80 feet bangano byogera ne Port View yonnanga weri bazunga family eje yaffe baddugavu kakati ntambula bwenti mpise bwenti ngeze kwa highway mbo ntambule omuzungu ya very ne police ne bayimira balimu abazungu aba hello nani nambuza mu African nengano kuddamu elemebega nambuza mu Luzulu na uli accent yange ne bayimirira nenga how are you ndaba nenkole I'm fine how kati mu South Africa yinyo ombuza muzungu abatagala duddamu ne bategera ndi mugwira kakani bangamba tusobola okola ku mpapulazo ndanga nzire se waka ekyaddako obeera luddawa nembaga no mbeera wali ku Port View ngenda okwogera ne betunira bati bankwata bukwasi Jack mpingo mu motoka bantwala paka Lindera aba South Africa bakimanyi okutwala Lindera oba iligo migrant mairo ngebyo
tebatana kutulako waka obalabe when nayogera wokka w'abazungu nga bo tebalabangawo muddugavu eyo street nga newe nali tosobola bagamba nti wembeera va ku South Africa ennaku zino eyaffe banvuga paka nindera bampa essimu egi gye nali manye eyawaka gye nakuba mzee wange yaliwo yazirika nti ndirindera bavuga enkeera ne bajja ne baleeta egundi omusirikale yanneetondera nangamba next time we wali oyambadde newungeri gye walimu twalabanga otulimba naye ate babireeta Saturday nga etteeka lyalindere lyekkomera lya migrant liri wala nga tebalina muntu gwe bata weekend banta ku Monday naye nanyumirwa nnyo lwa nsonga tebereza nanyumirwa kubanga anti kati nze nali ntunda egundi bampanga emiga bakuliisa era bannange gwe kankubule osobola okwegomba amakomera ge South Africa bakuwa ture y'emmere muceere emigaati hafu ejji wano amasiike ennyama enkoko ture namba kyokka olina okulya ekyeggulu kati nga mulimu bali ennyo otunda emigaati nakuwayo omuti gwa sigala kati nga nze mbeera ne sigala weekend enali wakabi nga nze njiwa bakanyama balina swimming pool basketball nga mulinga batali kyosubwa we kyokka ewaka kuba waka dembe nenvaayo so kati omwana oyo njagalo g'Abannayuganda kiri bakitegedde bw'obanga ogenda wanu kasitola banga bakujje mu layini ng'oli shuwa sigo ate ne kino kankigambe osobola okubanga gwe wasibye ensawo gyegaane sinze nagipakidde nadde nyanguwa yalindako kankuzeeko emega togenze wala juzi wano tubatuli e Dubai oyo musajja wange mwenyini oyo Kimu ali ku kamera kati Kimu akutte akasawo akakulula kalina amatama bwe kati yakapakidde ki ebintu alinga tuyitawo divorce ayitawo mudra ayitawo baani bayitawo Cindy ayitawo balondamu omuntu ali wakati Kimu alabikanga mu Nigeria gutomulaba aina akantu kalina amatama kalinga kana kalwala kwashako ate alinga mu Nigeria tugenda okutunula emabega nga bamugambye Kam ne baga gwe the rest you go ne tugenda ho muganda nge bamuteeka kwaka akantu akokububa bakububa banga kibata bakububa yamala dakika nga 10 nakuba ne mubuuza Kimu wabadde bakububa mu kantu obadde olowooza kinagamba abaana bange gwe kati kankubuulire gwe tosabiriranga ogenda kuba officer by immigration n'omusanga nga muwala nga omusajja amukyaye negwe musajja era nkubuulira kino nkigamba abantu nze ndaba nnyo waliwo omukungu wa Uganda Airline yangamba Kaye tugambireko ku bantu obuzibu bwe nali nfunye nabo baba balinnya ennyonyi bambi Uganda Airline bajja nga bayonjo bekube perfume ne bajja kugoba abafole n'abala abaana be Uganda bagende Dubai yamala gagenda agitanga taxi Katonda bwali kuvaamu muganda wange nga waliwo akakyamu ku passport yo wenozze weewunyiranga nagalaale aba abasajja abakukwata ne batakuwa na simu bakubi ne bagiwa Bobby nti kuba ne bakukwata nenga kyavudde ku mistake yo tuwe bakujjangamu ne bakubuuza enensawo yo tya bagimpadde naye waliwo muganda wange yagimpakingidde those words matter. But share this video. Tewakyaginze ku gundi ddala. Ebyo ebigambo mwenanga okyatambula kimanye ebyo ebigambo bimataninga kasita bakujja mu line. Bakubu ekisooka is this your bag? Oh yes, it is my bag. My brother packed it for me. Ekyo kasita okyogera omuzungu akikwata oba omuwalabu n'agikebera because singa asangamu akantu ate bakikola baddugavu bokka. Awo Abapakistani babakwata ne bakobera obwo buntu bwe badya bulinga bwe bateeka wansi w'olulimi mama nyabo asobola okuzaayo kwako kokka ne kuzaayo kokka anti waliwo okusooka okusiba anti kyengamba emyaka egyo jukira amakomera g'Abawarabu teri nnyo bantu bali mu kkomera baagala kufuna bye basibako emyaka egyo nga bakutaddeyo kati ekyo mukiyige. However njagala okujja ku gavumenti ya Uganda one way to etagira ministry ya gender ne ya foreign affairs mwatuyamba kwa Irene na mubiru
kati waliwo munnayuganda gwe bakutte ku kyenjaga bamuyita Junior. Negayiridde nesekwegayirira Minister Okero Oryem wa Foreign Affairs ne Peace Mutuuzo wa Gender obulamu bw'omunnayuganda omu bumatalinga naddala nga evidence weeri tyono omuvubuka gwe bayita Junior gwe bakwatidde Dubai abadde akola mirimu gye alina n'amaloboozi ng'Ogayi amugamba ayagala binyeebwa bye omwabadde Njaga. Nkwegayiridde, I just plead to Honorable Minister Okero Oryem to help a Ugandan who has been captured at Dubai airport for trafficking cocaine oba marijuana, whatever it is. Sebo tata tusaba n'obwo munyonyole mu luzungu omugambe omwana ye bamutisse butisi bintu ekirungi omukulu Okero Oryem yantugamba mbu ye Oluganda aluwulira naye drogera kyekizibu naye kindly Mr. Honorable Okero Oryem, Honorable Minister, we are requesting you kindly to intervene in the matter of a Ugandan called Junior. He's at Dubai airport. He has been caught by immigration police for trafficking cocaine. But the fact is, the evidence which is there on his phone, there's certain Ugandan people in Dubai who are Uganda here. Who are in Uganda, who gave him those things just as a Ugandan who can help them to just take those things to Dubai. Okero Oryem, tukwegayiridde Honorable omwagalwa omwana wa president yo kimanyi nti Minister Okero Oryem mutata yali president tukwegayiridde ku kino kyokka tuyambe olwanire obulamu bwa Junior munnayuganda gwe bakutte. Minister Peace Mutuuzo mmanyi ovaayo nnyo ku bintu bino. Minister gundi Betty oyo Minister Gender tubeegayiridde munnayuganda bamukutte obujulizi weebuli nga waliwo abaamuwadde ebintu ate n'amaloboozi weegali ku ssimu nga bali babidimandinga ebintu byabwe. Ono munnayuganda yabadde ebyenjaga tabimanyi ebyabadde mu kipooli. Tusobola okuba ne tumulwanira nga twalwanira Irene Nambiru ate kigenda ku record. Irene Nambiru we yataasibwa yeebaza gavumenti ya Uganda, ministry ez'awano ne bannayuganda. Nkwegayiridde Peace Mutuuzo ne Betty baminisita ba Gender oba ba Foreign Affairs twagatuule munnayuganda abeebaza nga mwavaayo ne mumulwanirira omuntu wa bulijjo nga mwana wa bulijjo abadde yeeyiiya ayina abaana ate nga kituufu abadde si mukukusi wa Njaga. Kyembasaba kyokka. Amina. Tugende ku nekirala ne bannayuganda okuwanika bw'oba oli munnayuganda nga tuli Dubai wabweru tusobola ffenna okuwanika tibanaye waliwo munnayuganda gwe bakutte bamutisse butisi bintu n'amaloboozi weegali ate n'abamutisse ebifaananyi babirina Erikiwa Muna yapositinze ebifaananyi ebyo ebyabo abaatisse omuvubuka Njaga. Bane tuwanike tugende ku Twitter ya Honorable Minister Okero Oryem tumugambe nti wuuno munnayuganda tuyambe taginge kubanga Okero Oryem asobola okuba kati ali ku bya Congo, Sudan bitya n'abantu abayingira wano tumutaginge ku Twitter yabitegeere abirabe. I think I know ajja kukiyingiramu.